Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako nakola njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ebijanjaalo mu nfumba eno gy'ogenda okulaba. Tugenda kufumba yellow beans nga bw'obiraba kati beera ng'obironda birongoose byoze bitege ku kyoto bitokote. Bwebimala okujja tutandika okusiika ebirungo ebyo bitugenda okuteeka mu bijanjaalo nga bw'olaba. Teeka essefuliya ku kyoto tugenda kusiika birungo. Teekamu kabutto, teekamu butto, ebijanjaalo nze nfumbye ekkireemu. Tutandike. Butto wakyamuka beera ng'oteekamu obutungulu. Tugenda kubeera nga tusiika ebijanjaalo bino. Obutungulu buno bukyuke kakkala, kwegamba bujje bukyukemu katono kakkala naye nga tobusiiriiza ate. Nteekamu ennyaanya nga bw'olaba. Tuli mu kusiika birungo bya bijanjaalo bye tuli mu kufumba. Ennyaanya bw'olaba nga ziyidde, ennyaanya ziffe okulaba ng'oziraba nga zijje. Bw'olaba nga ziyidde beera ng'oteekamu kaloti nga bw'olaba. Kaloti omusala mu nsala gy'oyagala. Osobola omusala nga munenемukko mu sayizi oba n'omukola bw'atyo nga mutono nga nze bwe nkoze tekirina buzibu. Teekamu galiki oteekemu n'akatangawuuzi. Akatangawuuzi ako kalungi nnyo nnyo n'oba tolina kanzaali kasobola okukolawo. Kakati bitabulemu nga bw'olaba. Kati bw'omala teekamu green pepper. Teekamu green pepper mulungi nnyo mu bijanjaalo era naye kisinze osobola omusala nga mutono oba n'omusala nga munene. Teekamu asimati, oteekemu Royco oteekemu wa green ow'ennyama, oteekemu n'akanzaali esimba kene nkozesezza. Teekamu katintini, oteekemu ne Royco tube taddemu bubiri mu kiro. Royco teekamu mutintini ne asimati teekamu mutintini n'akanzaali katini wamu Royco tube teekamu bubiri mu kiro y'ebijanjaalo. Omunnyu togwerabira era nga bw'olaba nsigala ng'obitabulamu ebirungo ebyo bijje bulungi. Tuli mu kusiika bijanjaalo byaffe bye tuyita yellow beans. Kati ebijanjaalo bino nga bw'obiraba nkusaba otooleko mu by'oba otoddeko toolako ebisinga obutono beera ng'obinyiganyiga bw'otyo bisotte. Toolako ebingi ebitonotono bisottemukko bw'otyo nga bw'olaba biyiweemu. Tubisosseemukko ebitini obisottamukko kati ebingi nga bw'olaba biyiweemu nga tobisosse. Ndowooza okitegedde. Ebijanjaalo toolako ebitonotono bisotte obiyiweemu mu birungo. Ebisinga obungi tobisotta biteekemu nga bwe biri nga biramba nga bw'olaba bw'otyo kati bitabulemu. Awo tuba tumaze okusiika ekijanjaalo kyaffe. Teekamu supu gw'oyagala nga bw'olaba. Ebijanjaalo ebyo bijja kuwoomera singa obisiika bw'otyo. Bijja kuba biwoomu nnyo. Tufumbye yellow beans bwe tufumbye bw'atyo bw'afaanana ng'ayidde. Kakati beera ng'obikkako naye beera sitedde ebijanjaalo bimanyi okusiirira naddala ebyo ebiwedde okusiikibwa. Naddala ng'okikoze nga kigumu bulungi kati ng'ekyo bimanyi okusiirira wansi. Lowooza ku munnyu gunoge bulungi, okuba tegunoze yongeramu. Biibyo ndowooza obiraba. Nze nkoze bigumu ebiba biwoomu nnyo kisinziira. Bw'oba oyagala nga birimu ku supu ow'amazzi oteekamu amazzi agawerako. Bw'oba oyagala kibeere kigumu era okikola bw'otyo nga bw'olabye. Tulabye enfumba gy'ofumbamu ebijanjaalo mu nfumba eyo nga bw'olabye beera ng'okisiika bw'otyo kigenda kuwoomera. Kiwoomera ku buli mmere yonna gy'onaaba oliiriddeko. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.